Tweyongerayo Katikkiro eyawummula Engineer Walusimbi wamu ne Ssaabaganzi basabye Bannayuganda okukozesa obulungi omutimbagano nga bateekako ebyo ebizimba eggwanga so si kulwanirako ntalo. Walusimbi wamu ne Ssaabaganzi bino babyogerera Kira mu kutongoza ekibiina ky'obwegassi ki Friends Forever Investment Club ku mukolo ogubadde ku Kyoge Resort Bulindo mu ggombolola y'Ekira mu munisipaali ey'Ekira. Ekibiina kino mwegattira abantu abakola emirimu egy'enjawulo kiguddwawo n'ekigendero eky'okwekulaakulanya n'okuyambagana mu bizibu ebitali bimu. Katikkiro eyawummula Engineer Walusimbi ategeezezza nti we yabeera Katikkiro enkola eno yali agitandiseeko ng'atandiseewo omumuli gw'ebyenkulaakulana era n'asaba abatannakola bibiina nga bino bakikole bibayamba okwegattira awamu n'okulaakulana ssaako okugenda mu maaso. Mu ngeri y'emu bano bavumiridde abantu abakozesa omutimbagano okuvuma n'okuvvoola abalala mu kifo ky'okuteekako obubaka obwekwekulaakulanya. Bwe nali Katikkiro naleeta omumuli ogwo nga gugenda guli eyo mu bitundu abantu gye bawangalira nga basobola okwekolamu emirimu ne beekulaakulanya. Omumuli ogwo kyegwali kugenderera okukola ekyo. Olwekyo bano kati bwe ndaba bakoze ekintu nga kino baba bafuusa omumuli kuba tagikozesa nnyo naye ngendayo lwa nsonga mbanga foramu eriko abantu nga Abaluganda ndoze benyumizwako baya Baluganda yakika olwo mpozi nga ya kibiina ya old boys abasobako mu ssomero endali kwagana n'ebyo mulidda wa emwenoonyako. Bano basisa abatandisi b'ekibiina kino olw'okufuna ekirowoozo ekirungi eky'okukola ekibiina eky'okwekulaakulanya nga tebatunuulidde masanyu gokka era ne beebaza olw'omutima ogw'okuyamba abali mu bwetaavu nga tebeefuddeeko bokka wabula nga baddiza ne ku bantu b'ekitundu. Ate klabu bw'eva ku eyo ku level eyo eya social club n'egenda ku level eya investment ekyo kinsanyusizza nnyo. Ate ekirala ekinsinza okunsanyusa oyinza okukola investment club ng'egenda kukwata ku bammemba bokka naye eno ate egenda n'okuyamba abantu abali ebweru abantu abeetaaga obwetaavu. Eddie Kayima ssentebe w'ekibiina kino nga bali wamu ne Dr. Robert Sali atwala ebyamawulire mu kibiina ssaako sipiika wa Kira Municipality Ssemukwe Frank bategeezezza nti ekibiina kino kyatandika mu mwaka wa 2020 nga batandika ng'ab'emikwano ne bakola ekibiina ekibagatta wabula nga basooka kutunuulira byamasanyu kyokka oluvannyuma ne bafuna ekirowoozo ky'okwekulaakulanya era nga tebawezezza bammemba 6 n'obukadde bw'ensimbi 30 ku akawunti. Naye ffe tugezaako okwagala okutitimula abantu kubeerako n'ekintu ekyenjawulo kye basobola okukola. Ekibiina kino kitukoze bulungi nti kituleetedde obumu ate obumu obwo ne tukozesa ennamba gye tulina okulaba nti buli omu abaamu ne kyafuna n'engeri gyafunira munne. Omukolo guno gwetabyeko abagenyi ab'enjawulo abakulembeddwa mu Katikkiro eyawummula Walusimbi kojja wa Kabaka Ssaabaganzi Emmanuel Sekitoleko, Rebecca Nanfuma akulira Centenary Bank ettabi ly'Ekireka, Gerard Kizito ssentebe wa division y'Ekira, Frank Semukuye sipiika wa munisipaali y'Ekira ng'ono yakiikiridde mmeeya w'Ekira Julius Mutebi Nsubuga n'abakulembeze abalala.